Emirimu gisanyaladde poliisi bwegombyemu obwala abatembeeyi abakolera ku mbalaza z'ebizimbe mu Kampala oluvannyuma lw'abasuubuzi abakolera mu maduuka okwekubira omulanga. Abasuubuzi ababadde tebasalikako musale bategeezezza ng'ekitongole kya KCCA bwe kyesuuliddeyo ogwa Naggamba ku nsonga ezibaluma ez'abasuubuzi abakolera ku mbalaza z'amaduuka gaabwe. Aba KCCA badde batuyambako naye kati ennaku zino aba KCCA tetubalaba abatembeeyi bali awo aba KCCA tebakyakola. KCCA n'obabuuza bagamba bakomawo ddi bo tebasobola kugamba nti bakomawo naku weruti babo bagamba babawumuza buumuza temanyi naku bagenda kola ki ukomawo naye nga bandi tuyambe KCCA nekomawo nekola ki nejja abatembeeyi ku makubo. Abasuubuzi basabye KCCA n'ebitongole ebivunaanyizibwako okufunira abatembeeyi ekifo eky'enkalakalira mwe basobola okukakalabiza emirimu gyabwe. Bandibadde baddira abatembeeyi abo ne batandika okukola nga ku ssaawa emu ate ne batavaamu kubeera nga babbi. Babaweewo obudde oba babanoonyeza akatale balina ng'obbateeka bagambe nti buli mutembeeyi ayikubajje yeewandiise alina kukolera wano oba bagire ekizimbe bazimbe babateekewo bagambe buli abadde omutembeeyi agende atandike alondeko edduuka batandike ng'okubeera okwo basobole obbawonya okuva ku nguudo. Abatembeeyi betwogeddeko nabo beweze nga bwe batagenda kuva ku mbalaza kwe bakolera era bavumiridde n'ekibiina omwegattira abasuubuzi ekya Kampala Capital City Traders Association olw'okubayira poliisi mu bifo mwe bakolera ekibalemesezza okukakkalabya emirimu. Tebasobola kutugoba olw'ensonga si bwe baatuleeta ate nabo bennyini abo bagamba ti si bamaduuka wabula bano ab'omumeeme bamitwalo 3 abakolera ku bijji bali bamitwalo 3 mitwalo 4 teri wadduuka asobola ava mu dduuka ali asasula miliyoni 7 asibewo mbw'ajeekalakaasa wabula bano ab'ebimeeza ab'ekubijja mitwalo 3 mitwalo 4 batugoba ku kkubo si bamaduuka. Ikiriza okukolera kuki ku kkubo oba tolina ssente zigenda kupangisa dduuka kuba wano amaduuka wane waffe edduuka ery'ebbeeyi entono lya miliyoni 6 akolera ku lubalaza asasula kakadde ali ku kabalaza kikwetaagisa okuba ng'olina miliyoni ngezi 3 okukolera ku kabalaza ako naye kati nga ffe abatembeeyi tukozesa obusente butono tetulina bwe tukosereza abo bakasiita bannaleero naye ye kasiita tumulabula ne kampuni ye era asala amagezi ng'era gaasaze ajje ne poliisi naye nga kasiita bw'anajja nga kasiita ne gurupu ye tujja bakuba. Ye omwogezi w'abasuubuzi abegattira mu kibiina kya Kampala Capital City Traders Association Issa Sekitto ategeezezza ng'ensonga y'abatembeeyi bwerudde ebbanga mu ddiiro ng'ate tekolwako. Tetulina tekirala kye twagala kuwulira twagezaako nannyo ne tukkiriza ne tubawa akatale aka Sunday Market ku Lumu Street mu bulumi obw'ekitalo. Enteekateeka endala KCCA ne gavumenti gye byagala okwongezaako bwe bawulira nti balumwa nnyo babafunira akeedi ku mpya ez'akazimbibwa gavumenti erina ssente gye basasulire bawe awo. Wano waasinzidde n'ayongerako nga bwe bagenda okugenda mu maaso n'enteekateeka zaabwe nga bakolagana ne poliisi okulaba nga bataasa embeera. Bwe mba mpulira nga siri mu mativu ng'ebyokwerinda byange biriko okubuusabuusa n'emmaali yange mpita poliisi yembeera gye tutuuseemu kuba emiryango gyonna mizibikire. Ate omwogezi wa poliisi Andrew Felix Kaweesi mu kuwanukula ku nsonga y'abatembeeyi n'abasuubuzi agamba poliisi esindikiddwa kukuuma mirembe mu kibuga oluvannyuma lw'okuwulira amawulire nti wandibaawo obujagalalo wakati w'abatembeeyi n'abasuubuzi abatundira mu maduuka. Embeera ebaddewo mu kibuga abatembeeyi n'abasuubuzi ba kasiita nga bagamba nti abatembeeyi badda ku nguudo kasiita bagenda kubagoba bagenda kubeegobera ate n'okugala amaduuka ensonga eyo bekikwatako bali mu kugikolako ffe ngabo ebyokwerinda olwaleero tudiployinze abasirikale baffe mu kibuga okulaba nga tewabeerawo mbeera yonna ereeta obweraliikirivu oba okuteeka abantu ku bunkenke. Sabbiiti ewedde abasuubuzi abatundira mu maduuka beekuŋŋaanya ne basala entotto ku ngeri gye basobola okugoba abatembeeyi ku mbalaza z'amaduuka mwe bakolera olw'ensonga nti bo basasuzibwa emisoso mingi. Nakalema Grace, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.